Abatuuze mu katawuni k'e Nakisunga ekisangibwa mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono bawemukidde Kojja ategerekeseko erya Isaac ne mukwano gwe olw'okukuba muwala we ow'emyaka 8 Roy Namuge nga bamulanga okubba akagaati ka Mwana akaaba kabadde agenda okunywera ku kyayi. Kaisawa zino agenda beerawo omwana mu gavumenti. Namuga olubadde feesi nga n'eriiso kabuze katako gyawo alyase era kitegerekese nti bazadde b'omwana ono baamulekawo ng'abadde abeera ne kojjaawo ono. Abatuuze batemeza kuba obuyinza ku ggombolola abaze ne bakwata Kojja ne munne ne babakuba okubawulubaza feesi. Omusasi waffe watuukidde nga ab'ebyokwerinda babawalabanya era nga babatambuza kyenkana kitundu kya kilomita okubatuusa ku ggombolola. Olubatuusiza ku ggombolola y'e Nakisunga, ssentebe n'alagira ab'ebyokwerinda okugalamiza Kojja ono ne bamuwenyuula embooko n'oluvannyuma ne bamugalira ku poliisi y'e Nakisunga. Wabula omugamba olulala onsabanga totoolanga butuuzi wagagenda n'akazaako nti bukyala byatuule weesanga ne ku mirwana atodde ekitagenda. Abatuuze bawagidde eky'okukuba Kojja ono nga bagamba engeri gy'akubye omwana kabuze kati okumuggyamu eriiso. Ekintu ekitono ennyo bwe kityo kyali tekisaana, so okumukuba kituufu era abasecurity bakoze ekintu kirungi. Ne ssentebe w'eggombolola Ssekikubo Mubaraka avumiridde ekya Kojja okukuba muwala we n'alabula abazadde nti anaddamu okukuba omwana mu ngeri ng'eno waakuvunaanibwa. Iwo nti twagala okukomya okutulugunya abaana abato n'okulinnyirira eddembe lyabwe. Poliisi egaanye okubaako nikyeyogera ku nsonga eno. David Musisika Lyankolo yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.